Tukwaniriza ku mukutu gwaffe ogwatusome n'ennaalo era nga wano we tusomera n'okuwuliriza n'okunyumirwa obutabo obuyiiye era obuwandiike mu lulimi Oluganda. Tutandise n'olugero lwaffe olwa Gulumayaguzza ng'emboozi eno yawandiikibwa omwami Joseph Ndawula era ng'ekitabo kyasooka kufulumizibwa mu 1997. Ekitabo kino kyaddamu okukubibwa nga kirongooseddwa n'okuzibwa obuggya mu 2002. Omuwandiisi agamba nti abantu bonna abali mu lugero luno bayiiye buyiiya era okwefaanaanyiriza okw'engeri yonna kwe bayinza okuba n'omuntu yenna omulamu oba eyafa edda si kugenderere wabula kwajja buzi ng'olugero luyiiyizibwa. Omuwandiisi ayongera okunnyonnyola nti olugero luno lukwata ku kubuuliriza kw'omusango gw'obutemu era nga tuyigiramu ebintu ebikulu 3. Ekisookera ddala lulaga nti amazima tegeebulizaayo ne bw'ogabikkirira era ekiseera kituuka ne geeyerula mu ngeri y'emu ne ky'okoze wekka mu nkisa ekiseera kituuka ne kimanyibwa abantu abalala. Tulaba era nga amagezi ga ssaayansi ag'omulembe bwe gayinza okuwummula omuzi w'omusango mpozzi n'okukendeeza ku bumenyi bw'amateeka. So ate era n'oyo alina obusungu obw'ettumbiizi taaleme kumanya kabi ke bulina n'engeri y'okubufugamu. Tutandise n'omukka ogusooka ogugamba nti okubonaabona si kufa. Toofa ziwambaza yali nvumulo ya muvubuka embulakalevu nnyini eteefettafetta era etanyigirwa mu nnoga. Bo abamumanyi ennyo endya n'ensula nga bamutenda kisa n'okulumirirwa banne wamu n'okwagala okubayamba. Yali muvubuka muwanvu ng'obunene bwe bwa kigero. Ekyenyi kye kyali kya lubiri nga kirimu emiziziko olw'emitaafu gye yatandiikirizanga okusiba mu kiseera ako abavubuka bwe yali amuwagira ennyo. Kazzi omuze gugenda okumufuukira akagenderere ng'omukadde akogga. Embaaza zaali mpanvuyirivu okwo nga kwagasse amaaso amakalu ennyo wamma ggwe nga yenna alabika omubiri gwe mugumu ng'ekyuma kya kkalwe. Ziwambaza yazaalibwa ku kyalo Ndyebazandya mu ssaza ly'e Kyaggwe. Bwe yali yaakaweza emyaka 10 kitaawe bambi n'afa. Kino kyagootaanya nnyo okusoma kwa Ziwambaza era waayitawo omwaka gumu gwokka nga kitaawe amaze okuva mu nsi, Ziwambaza n'ava mu ssomero ng'akomye mu kibiina kya 4. Naye olw'okuba obwongo bwe bwali butoola nnyo, bwe yamalirako ekibiina ekyokuna yali amaze okukakasa okusoma ekitabo n'okuwandiika. Bwe yava mu ssomero wadde yali akyali muto ddala yakimanyirawo nti ensi gy'alimu si yaakulendera oba okuliisa ebijanjaalo empiso. Yasaba nnyina amufunireyo ensimbi asuubulesuubuleko. Nnyina naye teyali mubi n'amufunirayo obusente n'atandika okusuubula ng'obwennyanja bwe yalejjesalejjesanga ku kyalo ky'ewaabwe n'ebirala ebikiriraanye. Bwe yasuumuukamu n'agamba nti ekifo ekimu tekisaza magezi. Bw'atyo kyeyava ayolekera ekibuga Kampala anoonye ku mirimu egy'ensimbi egiwerako. Omulimu gwe yafuna gwali gwa bboyi mmotoka ku kimotoka ky'omuyindi Kinsangabisibe. Omuyindi oyo yayitibwanga Poteeri. Omulimu gw'okwebagajja n'okutikka ebintu ku loole Ziwambaza yagwagala nnyo era n'agukoza omwoyo gumu newankubadde gwali mukalubo nnyo. Olw'empisa za Ziwambaza ennungi n'okukolagana obulungi ne bakozi banne, naddala omugoba wa loole kwe yakolanga, yaganyulwa nnyo mu mulimu guno kuba omugoba wa loole yamukkiriza okutuulanga mu maaso naye. Okumanya ng'obwongo bwa Ziwambaza bwali butoola mangu, mu maaso awo yatuulirawo ennaku mbale bubazi nga yeetegereza dda bwe basimbula, bwe batereeza, bwe bawanga ggiya, bwe basiba, bwe baggyamu omuliro n'ebintu ebirala ebikwatagana n'okuvuga emmotoka. Yatuulanga awo n'afa amabbabbanyi ng'awulira omugoba wa loole bw'agirinya omuliro, bw'aginyiga ku mapeesa ag'enjawulo n'okukyusa ggiya ng'alinga embwa bw'etunuulira omubaazi. Naye lumu omugoba yaliko ekimusanyudde ennyo nga yenna aguumiridde n'obusekoseko bumubunye ku matama. Ziwambaza kyeyava yeevaamu n'agamba munne nti, "Bw'olinnya omuliro muli mpulira nfa bufi, naye munnange nange ojja onjigiriza okuvuga emmotoka." Bagamba nti obutasaba baabulekera mbwa ate ne bongera ne bagamba nti asaba aweebwa. Ko munne nti, "Ekyo kyokka eky'okuyiga emmotoka weesirikire."
lunaku olwo lwennyini baali baddayo nga bamaze okutikkula ebintu ebyali bibatumiddwa nga batuuse awatereevu obulungi, omugoba kwe kugamba Ziwambaza nti kale jjangu nkuyigirize emmotoka. Omugoba yeeseeguunya n'asemberera ddala ku luggi, Ziwambaza ne yeenyigiriza mu kifo ky'omugoba. Omugoba ayitilayitiramu Ziwambaza ebikolebwa mu kusimbula, okutereeza, okuwanga ggiya, okusiba n'ebirala. N'amugamba nti aha, kale gira okoleze tulabe. Ziwambaza agenda okutandika okuvuga nga gy'obeera nti muvuzi mukadde wa dda. Yasimbula bulungi nga talina ntengereze zonna, n'avuga mpola mpola awatali kuddirira oba yadde okutaga mu kkubo. N'eyali amuyigiriza n'awuniikirira. Ate yajja okwo. Waayitawo emyezi 2 gyokka nga muvuzi mukugu. Bwe yagenda okugezesebwa afune ebbaluwa emukkiriza okuvuga emmotoka eneetissi z'ebintu, esseereza ligenda amugga. Era okugenda okudda eka, ebbaluwa emulimu 5. Bagamba nti Mukama bw'akuwa n'ennume ezaala. Ziwambaza teyalwa n'afuna omulimu ogw'okuvuga loole luva okwaya mu kkampuni gaggadde ey'Omuyindi mu Dubai eyakolanga ogw'okutunda ebintu ebitali bimu mu Kolijja. Okwo nga kwagattise n'okutambuza ebyamaguzi mu ggwanga wonna gye babanga byetaagibwa. Omusaala ogwagerekerwa Ziwambaza gwali mulungi ddala. Ku musaala ogwo omusava kwe yagattanga ensako eyeeyamba buli lwe yagendanga ku ŋŋendo empanvu. Ensako eno yabalirirwanga buli lunaku omukozi lw'amaze ku ŋŋendo empanvu. Emirimu gya Ziwambaza nga bwe gyali gya kutambula ŋŋendo mpanvu ng'atwala oba ng'akima ebyamaguzi, omwezi gwagendanga okuggwaako nga ky'afunye akifunye. Ziwambaza yali mwegendereza nnyo, teyali mwejabaasi ng'abavubuka abasinga obungi bwe bali. Kino kyamuyamba ensimbi ze obutazidiibuuda ku bintu ebitamugasa, gamba ng'omwenge, segereeti, abakazi n'emikyakalo gy'ekibuga. Ye yali asinga kulowooza ku kwezimba na kuyamba nnyina eyali takyalina mwasirizi. Ekisisimuka Ziwambaza yakikwatiranga mu kabuga k'e Kawempe ku njegoyego z'ekibuga Kampala. Eyo gye yavanga buli lunaku n'agenda okukola mu kibangirizi ky'amakolero bakama be gye baalina ekitebe kyabwe ekikulu. Ziwambaza yasulanga mu muzigo gwa kisenge kimu kye yapangisanga ku nju ey'emizigo 8 eyali ezimbiddwa mu nzimba ng'ey'omukomago. Abapangisa abasinga obungi ku nju eyo baali bakazi. Mu muzigo gw'omwo mwe yagalangatanyizanga ekiwanga mu ngalo ku kitanda kye eky'ebikoba n'ekifaliso bannakampala kye baakazaako erya Kampala tuli bulungi. Era mu muzigo gw'omwo Kamalabyonna ng'eggala essajja mwe yakuumiranga essigiri, amanda, emmere, obusefuliya, ekkalaayi n'ebibi ebirala, era nga ly'eddiiro mwe yatuuzanga abagenyi be. Newankubadde Ziwambaza teyali mwejaasi oba yadde okuba omukyakaze, naye era yalinayo ekiwala ekyamulyanga obwongo era ekyamuwummuzanga ebirowoozo ng'akirabyeko. Baali bakiyita Kasifa. Naye